omukulu ekanya Saamu tuli naye wano eno bannange naye tetulina kitegeera agenda tuba ajja ku live wano atubuulire abaddewa kubanga ebigambo bingi byogeddwa ebikankana n'ebitakankana ebyomutawaana n'ebitali bya mutawaana. Same place. It also has a string that I can use. Done. Okay, pass. Mukulu Saamu ekanya alaze wajja asooka annyonnyola eggwanga ye rotating nga sigiraba appropriate look okubanga Mukulu Saamu ekanya Saamu sebo yes banange omukulu Saamu agenda babuuzaako tumusanze wano tumutegeera bulungi tuli wano mu bamuliraanwa omuliraano petuli wano tumusanze wano eno ne bano abakyala tumusanze na bano abakyala Saamu byebamanyi Saamu engeri gy'abatuuseeko gwe mukyala wa Katumba tojja ttawa mugenda kuba mubuulira eggwanga Saamu mumusanzeewa sooka omusanze mukulu oluddawa musanze mukulu nendaba omuvubuka nga ngoberera ningamba ono si Saamu nesooka nga manyi oba muzimu najjako engoviira nga yina bamusazeeko embiri neziruka emisinde iswa naziruse nga ntidde saawa zibadde meka zibadde ssaawa 4 n'eddakiika 5 ez'ekiro Baby waffe nga bamusaze embiri zaffe. omukulu Saamu ekanya y'ono naye tetumanyi naye ndowooza ali mu nnomo senses ze tetunaba mutwala mu ddwaliro tetuna gye twamututte akamala okunaabako okwambala ekintu ekyo ndowooza mukulu Alex Manje wonna wooli twakasanga abakyala babano eno abannyonnyola basanze Saamu banneyiba wano kyekisinza okuluma nviiri ne kasita mulamu enviiri zimera naye kanya lwaki tobuulira abantu ddala ekituufu ekibaddewo kikyenyi kubanga onaaba toyogera bagiseera bajja kutwala onyonyole kiki ekituufu ekyakutuuseeko si ekituufu ekiriwo kuba nze golambadde emitawaana mingi Alex Manja ganze nakuwamba oli wange wamala nansana mbu tubadde tupanga standi mbu oli mu comedy weewamba bigambo bingi nnyo byogeddwa wano amawulire gonna buli kimu kyonna kibadde kya ttabbu nnyo tomanyi bannayuganda kyenyinza obagamba mugenda kulowooza bingi naye kyenyinza obagamba kiri kimu mwena abapositinze nti firisami neyanza mwebali nnyo mwebali ddala gwajja okuddeyo olowooze nti sitandi oba mawulire sigaana eyo ndowoozayo naye kyenyinza okugamba mwena abapositinze nti Sami amisinga mwebale nnyo mukoze kyamaanyi nnyo ku bulamu bwange. Nzize ssaawa ya leero ku live yo nandigikoledde ku yange oba osanga
n'emikutu gyange tegibadde publicity nnyo nga sola amala gajja ate njogere n'abantu oyinza okukola bu vidiyo naye neyanza kapala okumpa platform eyo era nkwetondera olw'ebizibu byenkutuusizaamu. Njagala kwetondera gavumenti yakoze eki nakozesa omukutu gwange emabegako nengenda mpositinga ebintu ebyavoola omukulembeze w'eggwanga ng'ate mbu sinnatuuka sirimenti siwera kimala okwogera ku bikuluma okwogera ku mukulembeze. Isima yagambye mbu oli kanya mbu tokkirizibwa kwogera ku mukulembeze nze ekikuleeseza ku live yange nze kubanga mbadde nga bwenzize nedda wano waka n'omuntu yenna asobola wange wembeera asobola okujja netunyumyamu nga nze ng'omuntu neetonda sigenda kuddamu kozesa lulimi lwange kuvoola mukulembeze era neetondera Alex Mwanje olw'omulimu gwo. Alex Mwanje yakoze wamukoze eki nti kale abantu bamwataakinze nti simanyi firisami nga buli kyateekayo bamugamba firisami nobale butatulekerera. Alex Mwanje agamba nti nze nakuwamba nenkuteeka njagala yogera amazima obadde wange obadde luddawa kubanga Alex Mwanje yagamba nze badde nakuwamba era nze gwolaba buli TV zonna abadde anjogerako nti nze nakuwamba tubadde mu stanti simanya gwe badde gwe nze nakuwa amagezi ojje kweka embu biki kyenyinza obagamba ekituufu obadde luddawa tojjukira gy'obadde ki ekyakutuukako kyennyini abantu kibandyagadde okumanya bo ffenna tetumanyi ki ekyakutuukako kyennyini. Ekikulu bannayuganda ndi mulamu tosobola kwogera kyakutuukako ndi mulamu ekikulu ndi mulamu ne bw'oba oli mulamu saamu kubanga saamu tosobola kuddala benviiri bwe zifaanana laba omutwe kati gungamba muno oli mulamu ng'oli bwoti kati tolina kyonna kyakutuuseko kyonna kubaga enviiri zo gwe wazeesazeeko ani yazikusazeeko jabeera fine yogera saamu nze ondeetedde emitawaana mingi mbeera nammwe muli bakwano bange buli omu amanyi mbeera nammwe buli kaseera nakutaano siriwo olunaku olw'enkyande kampu mulemu tunayogera n'abantu olaba amala okuwumula ogenze wumulamu kampu mulemu naye batukutwaleko mu ddwaliro tukutwaleko mu ddwaliro era ddwaliro ndyetaaga njagenda olinamu obulumi bw'owulira bwonna kakale tunayogera ekyo osuubiza kwogera nti enda kwogerako enkyeri abantu amammwe nga baneiba basaamu mulowooza yandyetaaza okugenda mu ddwaliro oba mutwaleko mu ddwaliro saawa zino paka tibuledde saawa za kafiyu anti omulwadde basobola okitegeera kuba embeera zaalimu nawe ogiraba naffe tetugitegeera yeetaaga eddwaliro. Kale Sam, kati tukutwale mu ddwaliro nkye oba tuyiye tukutwale saawa zo? Sam, tukutwale mu ddwaliro kati oba tuyiye tukutwale enkya? Wandyetaaze okutwala mu ddwaliro kati? naye nga sinagenda mu ddwaliro kasooka empiseewo ensonga eyo eri bannayuganda mwenna naddala basereebu mwenna sawa yaleero ng'okozesa omukutu gwo n'opositinga birthday n'opositinga olugoye lw'oguze n'opositinga oluyimba kirungi kyokola kuba pages zo gwazirwaniridde naye mbadde nsaba oba banaagikolanga sikiiti oba bagiyita sitiika nga bino ebipande ebyendabyeko bye bakoze mu Bobi Wine nga wadda bakakole lwakiri baserebu mwenna mukapositinge bambi ku baana abali okusibibwa abaana abali okufa abaana abafiira obulamu bambi mupositingeeko kubamu eddoboozi waliwo abaana boolabye saawa yaleero tabakuba nti mwavuddeyo ne mwogera ne mupositinga ate ne mubaako abantu be mumeshoninga ne mugamba nti ono
osanga temusobola kundabako buli muti nenze nvuddeyo netondera President Museveni sigenda kuddayo kozesa lulimi lubi taata mukulembeze w'eggwanga mwenna buli gwe kikwatako sigenda kikola naye baserebuba naye mbakubira omulanga abantu bemuwulira obuwulizi nti babakubya amasasi abantu ababa followinga abantu abali ku nnyimba zammwe nga muzitaddeyo temugenda yimbira abantu nga bafa abamu bali mu makomera era ndajanira n'ekitongole kyonna ekikwata balwagambye muno mpininge wano enamba ye ya Saamu bakuweyo obuyambi wano enamba ye eryeta Saamu ojjukira enamba yo anti kati enamba yo gyogere Saamu balwa abagala okuwa kukugulira juice wano okutwalako mu ddwaliro w'ebito enamba ye mutyeni eri 0784 13 91 bweti bweri Saamu eri mu mannya go gano agaka ekanya Saamu Nakayiza Vicky gemanya gerimu so enamba y'omukulu ekanya Saamu byonna ayagala omugulireyo ka juice akukunywa oba kyonna naye tulina omutwala mu ddwaliro enkya basobole oba nga bamukebera bulungi nnyo tukakasa oba ali bulungi kuba kaffe bano abakyala nga bwe balabye bano abakyala be bamusanze wano era abadde ava wali waggulu kugula byakulya bye n'alaba Saamu nga ajja amugoberera sinyonyolaba nankubira n'essimu nangamba Saamu mulabye naye mudduseeko. It was so serious. It was so scary. Kati bw'omulese nemuyingiza paka mu kikomera nze ntidde n'omukwata ku mukono nempita sukari netumuyingiza n'atuulawo naye ng'atambula awenyera tabitegeera abadde ayambadde bya black byokka nga taddeko n'enkofiira ku mutwe enviri bazisazeeko n'empale zirimu ebituli empale nga zirimu ebituli nga bisale oba just zino damage kuba bibadde mu bifo byanjawulo nga biraga nti bituli pale baziyuziza so mukulu ekanya Saamu osazeewo wetondere President Museveni olunaku olw'enkya simanyi bigenda kwapeninga naye wenasisinkanako TV oba nze kenyini njafuna time nkole vidiyo esembayo lwaki esembayo abannayuganda bategeere wembadde bategeere ki kyembaddeko era bategeere lwaki nyinza okuba nti ng'omuntu nina kyenjagala oyisaawo naye nga wano tekimala kapale ate kinziriza obuzibu oba okitegeera so bwe tubaako n'essimu ez'enjawulo oba ne kamera osanga oyisaawo ekintu n'ogwa mu buzibu ng'abantu bategedde nti kyekyo kati sola kugamba bannayuganda kituufu kitegeeza Saamu kyonna kyakutuseeko otidde nnyo olaba otuka okweronda aye kawatidde nnyo Saamu si ekyo saatidde naye bambuulidde ekigenda mu maaso bo kye balowooza nti kyekituufu kati kambuzeemu Saamu kale ekibuuzo gyasibubuuze sikukaka kubanga nalibadde sikubuuza bingi saawa zino twali tukutwala mu ddwaliro naye nga olaba saawa za kafiyu tetulina weswala tutambula biki nekyenja babuuzaamu jasi kiyinza okuyisa bubi naye abo abantu wabalabyeko wonna gwewalabyeko mu feesi abakusazeeko enviiri eno nga bwoga ojja kunyonyola enkya saga ekyukkakanya ekyo naye nga kyo abantu twagadde jasi kumanya bumanya nti ozuuliddwa era ofuniddwa kuba amawulire gonna TV zonna zibadde ensonga eriwo bwetwala kyonna kyotwala eyo ndowoozayo naye ekiriwo nkomyewo seewuliramu bulungi ng'omuntu naye ndi mulamu nekya netondera President Museveni netondera bonna bekyakosezza netondera management ya Comedy Store sigenda kuddamu kwogera ku President Museveni ekigenda panga ye kati anyway mangi yesi musanyufu era kyemmanyi ajja kwetaba mangi si musanyufu naye nga nja mugamba ekintu kimu nti teri tteeka ligaana muntu kutya naye oba nadduka
kitwale nti mwanje natya nenekweka kitwale nti natya nenekweka mu nyumba ya kapale period kati yagamba mbu badde mu nyumba ya kapale bali basuubira simanyi oba mu nyumba yange nze nakusazeeko enviiri oba kyonna nedda mu kitwale bwe mutyo kuba enviiri tezibadde enviiri zokka ebadde brandi yange nga Mighty Family. Kati tosobola kuliiko kwogerera mulimu gwange tosobola kugamba nti oba biki mwanje olina comedy store yo taata era nkuwa ekitiibwa gwanfudde ekyendi ekitono ennyo ekyo ekyakaabizza abantu era sisobola kudda mu bizinesi enjirinyire kuba nange wembadde nzija ekyokulya naye ngaomuntu yenna nange ntya oba okitegeera era nga owaŋŋamba nti bino bye biddako mbeera eno nze kwetondera taata nsaba kunsonyiwa era sigenda kuddamu kozesa mikutu gyange kuyitawo we nandikomye kwagala bubuwayi kakati ekitegeeza kali ka vidiyo kwakola kayinza oba kakuleeta emitawana go mukulabako kali kwakola nga ovuola Museveni oyinza oza kekaleeta obuzibu bannayuganda njala mukimanyi essaawa ya leero sinza asoose ovuma pulezidenti Museveni nti oba nakozesa ebigambo bingi oba bankwate naye vidiyo gye nakola eyo nga background waliyo vidiyo ezannya abantu abamu balowooza nali ku siini wennyini naye eyo vidiyo tugikolera ku TikTok era eba green screen editinga bweditinzi naye abantu abamu balowooza nali ku siini awo wennyini nga nze aduumira abantu bakole ki bakube emmotoka eyandi emabega ekyo tebakitegedde ekitegeeza yali editing just yali editing video editing video nabyogera ebigambo nga nze kennyini nga sitamidde ndi mulamu naye video yali emabega teri gwe nalagira kola ki motoka yokola bukozi just TikTok ka editing nze nakola just tekayo background era nsaba kunsonyi wasigenda kuddamu kozesa background za Museveni oba za kibiina kyenyale kyenyinza bagamba nsaba kunsonyi abasadde mu kitwale nga we kiri yenze Saamu nkomyewo ndi wange tolina mbulumi bonna bwowulira mu mubiri gwo obulumi ng'omuntu azini damage kubanga abamu bapostinze boluka video ketusoose okukwata wali wansi nenkateeka ku page yange naye comments nga ziraga nga kala bakasharinze bataddeko emboozi ezaabwe nga bagamba Saamu akubiddwa nnyo nakola bikiira kwagala okukwata live eno abantu bategere nti oba buli ekituufu oba olinamu obulumi bwowulira kuba sagala ate abantu batandika kupostinga nga bawayiriza ekintu kyonna ekirala main issue ya video ngenda gikola enkya njite kuba bangi abali abalumiddwa nagati nga tebannalya ku mmere beetaaga manya Saamu nobulira kuba mama we yatukuya oli esimu ng'akaaba bukye ku makya okay. Nkole video nga ndi mugomi babuli ekyempulira babuli ekiddako oba Saamu wawe nsigadde mwebaneiba ba Saamu kati mbadde mulira mutya okubanga Saamu wadde taliiwo badde tweralikirira tusabasabi alabike oba yonna gyali abeerenga mulamu naye tubadde tweralikirira ddala naye nga mbadde namwe munoonyako nga mukuba ku masimu kuba twamuteekayo bulwamu nga tubuuza ne bakikwatako naye nga just not even ne leero namukubidde wano gift of God banange nga wamuteekako gift of God just no nga tweralikidde banange nga simuteriiko kati mulira I mutya called him at around what time? Love on history. At around 7. Love 8:53. Tunonya Sammy every single day. So banange eyo namba gye mulaba ku screen namba ya Saamu ekanya era eri mu manya ga Saamu ekanya bw'oba oyagala okujja mu inbox ye okwogera naye kola kiki kyonna kyoyagala okunnyonnyola enamba yeyeeyo kyonna kyoyagala omunnyonnyola kyonna kyoyagala okwogera ne Saamu ekanya kyonna nono naye no neighbor noyo naye neighbor wa Saamu kati nodduka kino tolina kyonnyonnyola kulabika kwa Saamu sigwe alabye Saamu obadde tolina oyo first witness obadde ovaawa nze mbadde nva ku dduuka mbadde mbagula byakulya awo bya sapa ndabe okuteeka emabega mbadde manyi oba namubbi yange owerera kwe okutuuka we bati
kulanga Sam naye abadde ayogera bulungi abadde ayogera mpola nga siriwulira ne mugamba jangu kutwala ewaka naye nga mutya n'omutya kuba sirabe emmotoka sirabe nti oba booda oba ki tewali kati Sam govudde side oze otambula gy'ovudde ovudde side wa wendi ewaka bakusudde ku kkubo n'ojja ng'otambula sobodde otuuka ewaka kyekyoka tomanyi gy'obadde kyokyo bwe kiri bwe kiti asuubira olinako abantu abeetaaga omanyisana anyway kale Sam yoyo byasobodde okutunyonyolako byebyo abasigadde endowooza ebisigadde mu gyagenda ku peegi enamba yeyeeyo oyagalagana mu inbox kwogera naye biki byonna si ebyange byebyo kuba nedda n'ekirala bannayuganda nti ekintu ekyo kibakubawa nnyo wala kati saawa zino kyova olaba nti abantu bangi kati weewuunye Sam musabidde mu nnaku 5 naye ndabika naye waliyo ate abantu abo ng'ensi tebamanyi waliwo n'abamu abali ekitali abaana bali ekitali bali makomera tebabatwala mu kkooti bali babasiba tebabatwala mu kkooti tebalina kye bali kuba leero mbaddeko ku nuupu awo mbaddeko ku ofiisi za nuupu nga ne batulaga abaana abasinga bali mu kkomera bana nkaaga bebayoola ne bakwata era tubatera okujja ekitalya kuba twageze ku poliisi y'Ebabweru y'Enansana waliwo omusirikale natugala tugende tubuuzeeko ekitalya tulaba obuyinza oba olimu abo bebayoola nga ekitalya netulowooza oba oli kitalya bwebiti muganda wange asanze challenge nyingi abantu nga bamugamba twagala sente z'enyalemu simanyi twagala biki abamu baboogedde biki bagambye wano mbu bala sente z'enyalemu mbuzi badde obalabe badde bagamba naye buweewamba ndowooza nyingi naye amazima mugamanyi ndowooza nyingi ez'abantu naye kirungi waliwo n'omuntu wapositinza akantu ng'agamba mbu Sam ogambye mbu kati okyusa oliwo enalembe pakapositinzawo ka vidiyo bituufu okyusa oliwo enalembe sebogani neetondedde enyalemu sikyuse nti ndiwo enyalemu wetonze bwetonze kale kati tuwe ku kamera olyeko oba owulira bulungi baniiba mwani badde muleetera omusajja kamere byo baniiba basamba banyirira nno okukamala so Sam ndowooza sibula abantu bategeeze bajje ku gundi yo ku TikTok yo oba ogenda gikolera ku Facebook video ogenda gikolera TikTok video ku gundi vidiyo enkulu kuogenda babulira kwanza oganye okutubulira gyobadde munange nze kati naye mbadde nsaba nze just bannayuganda bategere nti munange nze simanyi bintu kuba abantu banvumye wano mwanja ntabukidde Isima yanvumye munze sikyasesana sesa munze nakuwamba oli mu nyumba yange Isima ono Kalevu owe Sweden ono Feria we Sweden so mukulu Isima Kalevu Feria we Sweden ndowooza kati omusajja omulabi unaakomyeyo gwagambye mu Kanya watugambye Kanya mbw atunulanga simanya Kanya Isima yakuvumye nno wategedde Isima bwe yakuvumye okukama What's his importance? Like importance, like what does he do apart from okogera ku Facebook like akolachi? Isima. Yeah, yani like akolachi. Isima. Mulaba ku Facebook nga yegeza like aina mugaso chi what's his importance? Like what? As in NRM oba. Wayinza oba mwogezi we NRM nga sekamwa we NRM. Nenga abantu bamuvuma nnyo. Embezola Isima embezola taina kyatugamba Isima abantu bamuvuma nnyo mu groups that chest revise mama tendo babera bamuvuma like together maybe he's wasting his time like he should just keep quiet Isima embezola Isima embezola akola bwa mbezement mwena alemu bolooza adomanya akola emulimo sim ati ali mu Uganda bali ali mu Sweden ali mu Uganda munako nalaba kano ka video nga ayogera then waliwo muyaye yamuwa slap mu video
He was on a live video, Bagamba and yali he's stunt. recording. Then someone just came and slapped him a video. Bagamba yali stunt yali ayagala kuvaayo abantu bamutegeere ping yali abuli mu promoting by then. That TikTok can give me a number. Never mind. That was funny, by the way. That's how I got to know. I never like. Cox, there's no difference. You know who is Cox? Tamumanyi. Mupinde buzz number. Baako nekyeyogera ssebo kulabika kwa muganda ono wadde nti yaganya okwogera gyali naye baako nekyonyonyola eggwanga abantu bali tunoonya ffenna bazze bakwogera ebigambo bingi nti mwakola stanti gwe ne munno n'okweka munno mufune sente z'enaalemu mukulu Robert kati era ekirala kyetubuuza ono ogenda kulinda oli enviiri ziddemu zimere muddemu mukole komedi oba mugenda agenda kukola nga bwali bwati kuba enviiri bazigyeko brand yamwe bagirina ekirungi nze we ndi n'enviiri zino era saamu nze nekyo kinabadde ngamba nga bannayuganda era wona interviews mu ggwanga lyonna olova okutandika ku TV esookerwako ono nolwa yagala ono wamwalo wakateteeka bbulu kale ssebo ate tusooke tukyali mu bintu birala so mu kusookera ddala nga sinabagenda wala nnyo njagala okwebaza ku bannayuganda banaye abaliko esaaza kati abeefiriza bamiremberako abali ebweru abali Abu Dhabi abali US kuba mubalaba nkomuli muli bangi boogedde ekirungi mukama wa buyinza era wakisa obulamu saamu akyabulina abadde basuubira abamu babadde bagamba tugende ku poliisi tulabe tugende mu kooti biki nange wadde sinamanya muganda wange gyabadde n'ebino ebintu kakasiza nti gyebiri byaddala kubanga nze ne munnange oyo twanyiigako twagala okwawukana olw'okukyusa just enviiri ezo okiwulira lwekyo kubanga yo brand kyatukumira nakyogeddeko nabaddeko ku TVM naye nkyogera nti ffe Mighty Family kuba tulabira nze enviiri brand yaffe naye mulaba tali mu good condition simanyi yonna gyayise naye esimu etulina otambulira tuyita bizibu bingi ne kyensobola okugamba bannayuganda temugwamu maanyi omulaba abasinga kati nze esimu yange eno sagana nakuteekako data baana bali kuno bakaaba bukayi buli alaba ka video kempostinze sami mulamu just tali mu good condition mulamu kama akyatusasidde mu mbeera bwetu naye tetugenda kuzikiza naye abasinga balowooza kati bawala obukulu baffe balina endowooza egamba ebadde stand eyandibadde stand oba kale oba omuntu oba kikikalizibu nesimanyi na stand bwefaanana ndudde mu industry akaseera katonoto nesinamanya stand kyegedamukola stand kiki sikimanyi kyekifaanana omuntu tutasobola kutuuka kwetuusako obuvune oba kwetokyalinga naye ngaalimu stand ekyo kiba kisusse ekyandiko midho abantu batuwagira abantu batwagala ate ekituusa omuntu ku stand kyekyaki bagamba mubadde mwagala sente z'enaalemu kuki mukole obuntuntu mbu enaalemu bayite bawe sente simanyi bange bwe mbadde mbiwulira ku social media Mwangi bwe yagambye Isima bwe yagambye ezo ze ndowooza z'abannayuganda ezo endowooza zaabwe neffe tuli ku kimu tuli ku kimu tulina kuyiyaho aka wakatanda tuggwako nene Uganda bwe naaterera bajja tuwulira mpozi era batutteko omu gakiwulira omwafe nga munange yabadde abuze simanyi bwe yabadde alaze oba kiki mukama yasinga byonna okumanya naye nga bwe navaayira bwenvuddemu amawulire wonna gantunulibwa kamera zonna ezintunuddemu bagamba siina muntu gwempayiriza nti yono kuba nange mbadde simumanyiko naye mbadde nga naye kapale era tubadde tulwana ffenna tetulina naffe tubale bitwewunyisa netwewuunyisa era same netutuuka n'omuva lugamba oba ye yakola bimanyanga ngini ebintu bibadde byaddala kakiringa gwe twabadde ejjinja twali tulowooza omusajja oba muntu just mu field biba byangu nitwabikakasiza ebintu byaddala hana yono waliwo akulya obubi nindamuka nonkwali tuli mu sitwago naye ono omukyala nyabo waliwo omwami akwetaaga wano tuli mu nnaku omukulu ono yalina ebintu byalimu sibitegeera so n'olwensonga eyo kati ng'ofundikira saza kati nyongera okwebaza bannayuganda abakomentis abatatidde kombadde si baana bato si bavubuka si bantu bakulu nti free Sami free Mighty Family n'eddembe lyayo mbebaza tetulina kye tuyinza bawa nze kishokinze
koge mazima okutuuka neiba okunkubira essimu nti owaayo ekimanyisa mulabye ali waka nange ntidde notya sigambye wali agambye Sami needs hospital. Yes, That lady in blue, pick my phone. I am calling you. Ajiwe namba yo. So kakati gwenga okusinza ku kati kambuzemu ekibuuzo. Samu okusinza ku bantu bebogera n'embeera gyalimu abagamba kati tugeze Samu byayiseemu. Kubanga mpulideko wali kati tali musensezi bulungi oba sikitegeera. Nenga alinga agamba mbubazzemu enaalemu kati oboga ekintu ekyo kyogerako oti. Yetondedde enaalemu kubaza video nagirabye ngipostinze. Just yetondedde enaalemu. Mukichina buzibu. Just singera omukulu watugamba kweberera. Kitegeera. Principal yatugambye ngamba honorable Kyagulanyi. Natugamba bannaye. Kitu bino tebisite bigenda sosola mawanga. Nezo ebintu ebifukire ebyaddala. Kati naye abirabyeko summit byaddala. Okuva nagamba wayina etondera NRM. Wakiwulira. Kweseko kukyale wano baby katono malizeko video kano. Then ndowooza tulabe. So mukulu Robert sebera kwano katono lwakyaje okuba nti tuulako wansi nabo tuula wansi no problem. Nti katono basi okay. So kati bako nekyoyogera ekisembayo tu ekisembayo Samu nako lwenchansubira okubanga vaya ajja kwera ajja kutegeeza eggwanga byayiseemu ne bwawulira era enkyatu lwakwati lockdown tuli mu mbeera tunawe tuyinza yita netwani mututteko mu ddwaliro right now Samu afunye amuke yalingako afunye amuwakke bannange. We have been missing him. Ngobadde omusekerera ku nviiri. Just auntie, yeah, buli kaseera yansekerera. So I just had to do small revenge. But mwagala nnyo. Bw'oli girlfriend Kisoboka byonna baby mama. Ojjubisa ki gwe kaana gwe? Baby mama, girlfriend, lover, buli kimu. Wifey. Yeah. Kituufu nkiraba. Okay. Nyabo to. Gwe girlfriend wa Sam soko jyo we kuna sio. Baby mama. Baby mama wa Sam. So n'olwensonga ebannange embeera ndowooza mugirabye. Embeera yeeyo omukulu Sam Ekanya tumaze okumuzuula embeera yeeyo n'olwensonga eyo baganda bange abanupu people power mwenna mwebale okuba nti abapostinze abakoze kyemukoze kyonna tweyanzege mukama abawo omukisa. Sam ali mu byanaano bimuweebooza ati oba alowooza ki simanyi kyalowooza naye kyonna ekimuli mu bwongo kireka kikulu nnyo. Ekyatutta enviiri kiyinza oba kiyinza okukyatabuse butabuse. Agira n'amwenyamu n'okumwenyamu naye tetumanyi gwe mukyala Sam nyabo. Olaba batyo? Onaakubisa ne mukazi wangu. Onaba Sam kale sebo. So embeera yeeyo musule twagala basiibula musuleko bulungi. So mwabadde baagala omukyala wakadress ka bbulu ali bukuti bamubuukinga emabega kaawo nnaku nga ssatu abadde bukuti. So n'olwensonga mujja mugezaako ewalala. So Nampija Florence tukulamusizzaako awo. So mukulu Sam oyo mukwano gw'abangi Sam Ekanya akomyewo waali mpola naye nga tujja mutwalako mu ddwaliro ayinza oba internal bleeding kuba ekyenviiri ekyo kitumazeemu nnyo amaanyi. Ekyenviiri kitumazeemu nnyo amaanyi okubanga enviiri ziri bwe zityo. So kyekyo abasobodde tusabira mwebale tusabira nammwe abadde abalowooza stanti byonna buli kimu nammwe mukama abawo omukisa. So mujja kugenda ku page ya Sam mbe nga ababuulira ebisigaddewo amanya nsigaddeyo musikapale